Kooti etaputa ssemateeka egobye okuta omusango gwateekebwayo ogwakanya etteeka ery'Egobisiyaga mu ggwanga lino. Kooti etegeezezza nti etteeka eryo lyayisibwa mu ngeri entuufu olw'okutaasa abaana n'okukuuma empisa za wano. Omusasi waffe Betizi wa Mukisa kaatuwa ebisingawo. Abalamuzi bataano nga bakulembeddwamu amyuka Ssaabalamuzi w'eggwanga Richard Buteera bebaganye okusazaamu etteeka lino oluvannyuma lw'okukizuula nti abaawaaba omusango guno balemereddwa okuleeta obujulizi obukakasa nti obuwaayiro obuwerako mu tteeka lino bukontana ne ssemateeka. Abamu ku baawaaba omusango guno kuliko omubaka wa West Budama Fox Odoyi, abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu, abakenkufu okuva mu ssettendekero ly'e Makerere, bannamateeka wamu ne Bishop James Lubega Banda. Mu mpaba yaabwe abantu bano bategeeza kooti nti etteeka lino likontana ne ssemateeka mu ngeri nti lijjako abantu eddembe lyabwe ery'okweyogerera, eddembe lyabwe ery'okukuŋŋaana, eddembe lyabwe ery'okufuna obujjanjabi ssaako n'ebintu ebirala. Wabula olwaleero abalamuzi bano abataano baganye okukkiriziganya nabo nga bagamba nti etteeka lino terina we likontanira na ssemateeka olw'ensonga nti obuwaayiro bwonna obuli mu tteeka lino n'engeri gye lyayisibwamu byali bigoberera amateeka. Abalamuzi banyonyodde nti etteeka lino lyakolebwa n'ekigendererwa eky'okukuuma abaana ssaako n'abo abantu abateesobola, nga n'olw'ensonga eyo tesobola kukontana na ssemateeka. Wabula abalamuzi bano basazizzaamu akawaayiro namba 3, akawaayiro namba 9, akawaayiro namba 11 k'etteeka lino oluvannyuma lw'okukizuula nti kakontana ne ssemateeka mu ngeri nti kalemesa abantu abo abenyigidde mukwano ogw'ebikukuju okufuna obujjanjabi obulungi ssaako n'ebyensula ebirungi. Omusumba Martin Sempa ng'ono yeegatta ku ssaabawolereza gavumenti okuwolereza etteeka lino asanyukidde nnyo ensala ya kooti era n'ategeeza nti Ebisiyaga tebiteekeddwa kuweebwa kifo kyonna mu ggwanga Uganda. Kusooka neebaza abalamuzi bano abasazeewo singa pepe badde ya 100% tukoze 95. Etteeka likyaliwo. Baleese reason after reason, simanya tewali ssente kulabirira basibe ne bagamba ssente gye ziri. Akale simanya freedom, simanya biki kalicha era bagamba nti no terimenya mateeka. Wabula ekinsubye mbadde njagala kubuuza oyo oba mulenzi gwe twali tumanyi ng'omuwala pepe onzima tumubuuze ssente mmeka ze baakukozesa okusalako amabeere, ssente mmeka ze baakola okusitalamu n'abaana, buli lunaku omira mpeke ki okusobola okubeera ng'ofuuka mayi babiyita bi steroids. Wabakola sports mubimanyi ba steroids gayamira empeke n'afuuka ki masikula, ate kasita ozirekera ng'oddayo. Kati okuyigiriza abaana baffe eyo gye bayita simanya ge LGBT, singa just 1% abaana 5,000 bayingira nti nange njagala kunsala mabeere, nange njagala kunsejjamu n'abaana, mumanyi nti no buli kimu kikozesa $2,250, $25,000 okukyusa sex change. We can't afford that. Number 2, abantu bano balwala siriimu. Okujjanjaba omuntu siriimu buli mwaka $5,000 mu Amerika. Kati siriimu atambulanga tepya omusezi nga alabye omufu. Mukiwulira? Etteeka lino erirwanyisa Ebisiyaga lyayisibwa omwaka oguwedde era omukulembeze w'eggwanga n'aliteekako omukono mu mwezi ogwokutaano. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS FM nze Betizwa wano ku kooti etaputa ssemateeka. Ministry y'ekikula ky'abantu ewanjagidde gavumenti eyongere ku nsimbi eziteekebwa mu nteekateeka ezikulaakulanya abavubuka okumalawo ekizibu eky'ebbula ly'emirimu eryeyongera mu ggwanga. Bino bibadde mu bubaka bw'abadde minisita Bukaana abaana Sara Mateke bw'abadde awayo woofiisi eri minisita omujja Balamu Barugahara Atenyi n'agamba nti ensimbi eziwa minisitule eno buli mwaka zisalibwa nga n'omwaka guno embalirira ya bombi 3 n'obukadde 3 zokka ye yasindikiddwa mu nteekateeka okuwagira abavubuka eya Youth Livelihood Program. Minisita Mateke agambye nti singa gavumenti terowooza ku kyakuwagira minisitule eno n'obuvujirizi obwetaagibwa, abavubuka bangi baakusigalira ddala mu bwavu obuwunya n'okuwunya so nga bye basinga obungi mu ggwanga. Minisita Mateke asabye minisita omujja Balamu Barugahara okulowooza ennyo ku kisaawe eky'ebisanyusa n'obuyiiya kubanga kisuuliriddwa nnyo enkyukakyuka ey'obudde n'ebyetaaga okulowoozebwako mu bwangu n'okuwagira abavubuka mu bya tekinologiya wamu n'okuwasizako abavubuka abalina obulemu ku mibiri gyabwe.
We have two autonomous bodies, the National Youth Council and the National Children Authority, but due to the ongoing rationalization of government agencies, of course, we have been fighting so that they can remain the way they are, but we pray that maybe something will change. And of course, the rationalization has really affected, like the Children's Authority. As we speak now, we do not have a board. Most of the ones in National Youth Council are acting, those who are in Children's Authority are acting because public service had halted recruitment until when rationalization comes to an end. Ye Minisita Mbezo avubuka n'abaana omujja Baramba Rugahara Atenyi agambye nti yaweereddwa ebiragiro okuva eri pulezidenti okulafuba n'okukyusa obulamu bw'abavubuka. Yennyamidde olwa alipoota zaasanze mu ofiisi eno nga ziraga nti abavubuka bakola ebitundu 7 ku buli 100 naye nga ebitundu 52 byokka ku buli 100 tebalina ng'ebitundu 52 ku buli 100 tebalina mirimu. Bangi bafumbizibwa nga tebanneetuuka tebalina bukugu mu by'emisomo gyabwe ng'embeera eneesinga kweyolekera mu bitundu eby'obusoga. Said you go and carry out what we call transformation. You may not have the money, but let people have the knowledge of what is required to be done. Then also the president told me I should focus on patriotism. And this is what I've been doing. I told him, sir, I'm a patriot. And then he said, please, the anti-corruption crusade should proceed. He doesn't want to hear me that I've shared money in the ministry. I've done ABCD. I'm conniving with the Euro to eat the youth fund. So he doesn't want that. And I pledge to do that. Egobye yeru ssentebe w'abavubuka mu ggwanga mu kibiina ekya National Youth Council asabye minisita omujja okwongera okusisinkana ebibiina by'abavubuka eby'enjawulo okwongera okumanya ebyetaago byabwe. Minisita w'ekikula ky'abantu omujjuvu Betty Amongi mu bubaka bw'atisse minisita Mbezo avunaanyizibwa ku baliko obulemu Helen Grace Asamo agambye nti waliwo amateeka agasaana okukyusibwa mu minisitule eno naddala agalagira abaana abawezezza emyaka 18 okuggyibwa mu maka agakuuma abaana agamanyiddwa nga Children's Remand Homes, nga agamba nti abamu ku bo baba tebalina wakudda ne bawunzika nga bagenze ku nguudo okubungeeterayo. Says that when you reach 18, you are supposed to be put back to the community. But some of these people don't have homes. They don't even have families. Maybe that's a law we need to look into and see where do we put such. Do we have proper homes where we can keep these people, skill them, and then they become useful citizens of Uganda? It's a critical issue I got here because we were closing one home for children with disabilities, and I was asking the minister. She wrote a letter and I said, where do you want to take them? Can I bring them to your office? Because they are still youth. They have gone to 18. Now, let me carry all of the disabled children, put in your office. Because for me, they were young people. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abavubuka okweyambisa emyaka egy'obuvubuka bakole ebikulaakulanya Obwakabaka omuli n'okulwana okutaasa Namulondo. Bw'abadde ayogerako eri abayizi okuva ku ssettendekero wa Makerere abakiise embuga mu Bulange Mengo, Katikkiro agambye nti okukolerera obuvubuka akabonero ka nkukuna akooleka omuntu omwetegefu okutakabanira emyaka gye egy'obukadde. Mwenna abali wano muli bavubuka. Ekyamazima n'owekitiibwa Kazibwe era naye muvubuka n'omukulu oli atembeeta abavubuka. Naye kyenjagala mumanye nti obulamu bulina emitendera emikulu ena. Oba buli muntu omutendera ogusooka gwe gw'amabujja gwe mutendera ogusooka. Omutendera ogwekubiri gwe buvubuka. Omutendera ogwokusatu gwe kusajjakula oba okukaziwala. Omutendera ogusembayo gwe gw'okukaddiwa. Oba nze ndi mu mutendera ogw'okukaddiwa oba gwa kusajjakula kubanga nyina n'omuzzukulu sikaddiye. Kaakati mu mitendera egyo gyonna ena obuvubuka, omutendera ogw'obuvubuka mmwe gwe mulimu gwe gusinga obukulu mu bulamu bwa buli muntu. Mu buvubuka mwotandikira okwesalirawo kuba bw'obeera ebbujje omwana omuto bamugamba mugende onaabe, mugende muzannye, mugende mwebake. Katikkiro mu ngeri y'emu ajjukizza abavubuka okwongera amaanyi mu bitwala Obuganda mu maaso naddala nga benyigira mu bifo eby'obukulembeze kubanga eriyo obwetaavu obw'okutendeka abakulembeze abatuufu. Lubega Nsamba Vincent omukulembeze w'abayizi omujja ku ssettendekero wa Makerere agambye nti wakukunga abayizi ku ssettendekero ono bajjumbire emisinde egy'amazaalibwa g'empalabwa nga balwana okumalawo ekirwadde ekyamukenenya. Naye ffe nga Nkoba za Mbogo liyite ejje lya Ssaabasajja Kabaka Ezzibizi tetugenda kukkiriza kubongoota nga tulaba bannaffe bongera okutuva ku maaso buli lunaku nga kaluzaala kawuka ka mukenenya.
na bwe kityo nkoola oba nkubiriza abavubuka bonna mu matendekero ag'enjawulo obuteetuulako muveeyo tusitukire wamu bulijjo twenganga ensonga eno wamu ng'abavubuka okulaba nga twongera okutegeeza abavubuka bannaffe obuzibu n'akabasa akali ku kawuka kano akamukenenya. Abayizi bano baguze emijoozi egy'emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka bya $800. Mu mbeera y'emu abalangira ab'Essanje beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'abeera omusaale mu kutakabanira ebyobulamu by'eggwanga lino ng'ateekawo enteekateeka ezigasa abantu. Bano okwogera bino babadde bagula emijoozi egy'okwetaba misinde gy'amazaalibwa g'empologoma eginaddukibwa ku Sande eno ng'ennaku z'omwezi 7 nga bano baguze emijoozi gy'akakadde kamu $10,000 nga bakulembeddwamu Ssaababiito w'Essanje Ssajja lya Mbuga Kalema Paul bategeezezza nti bo ng'abalangira tebayinza kusigalira mabega nga Ssaabasajja Kabaka yaduumidde era nga yakutte n'omumuli ogw'okulwanyisa Nawookera wa Mukenenya. Okusookera ddala twebaza Katonda olw'okutukuumira Ssaabasajja Kabaka ekigenda okumusobozesa okutuuka ku mazaalibwa ag'emyaka 69 era twongera okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno yakolera Buganda, yakoledde Uganda olw'okulaba nti twenyigira mu nteekateeka y'okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya. Abalangira n'abambejja ab'Essanje abava mu kibi Kaganda tuwagidde enteekateeka eno eya Ssaabasajja nga twanukula ekiragiro kye yalagira twetabyemu tumukwatizeeko okusobola okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya. Mu mbeera y'emu kampuni enkizo era ensogozi y'omwenge eya KDB Kyalenga esangibwa ekiwenda ng'ekulembeddwamu omwogezi waayo Suleiman Segawa baguze emijoozi gy'akakadde kamu nga bano bategeezezza nti benyumiririza nnyo mu kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka ekyakwasa mwe yasinziira okuwa abavubuka omulembe gw'omutebi. Ffe ng'aba KDB Kyalenga Tonto tusazeewo naffe okwegatta ku bannaffe abalala bonna abavuddeyo ne bajjumbira omulamwa gwa Ssaabasajja Kabaka okuvaayo n'ateeka essira ku kukendeeza n'okuggyirawo ddala ekirwadde kya sirimba 2031 nga tukifuuwa mu ng'ombe. So nga KDB Kyalenga Tonto naffe tusazeewo ne tusitukiramu ne tugula emijoozi 50 ekigenda okubeera nga giyambako abantu ba Buganda okwetaba mu misinde gino ekigenda okubeerawo ku Sande. So tukubiriza abakasitoma baffe mwenna abanywa Kyalenga Tonto nammwe okujja mwongera okubeera nga mugula emijoozi gino. Bw'abadde akwasa abantu bano emijoozi akulira enzirukanya emirimu ku BBS Terefina Danstan Stephen Busuulwa yeebazizza nnyo abantu bonna abawagidde enteekateeka emisinde gya Kabaka. Obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe ly'okuwakanya etteeka erikontana ne ssemateeka nga munnamateeka George Musisiibwa annyonnyola. Omuntu yenna alowooza nti etteeka eriba liisiddwa Parliament lirina engeri girikoonaganamu oba giritakwatagana na ssemateeka oba girinyirira eddembe lyonna eriweebwa ssemateeka asobola okwekubira enduulu mu kooti etaputa ssemateeka gye bayita Constitutional Court. Era bw'aba amatiriza kooti eyo, kooti esobola okusazaamu etteeka eryo wadde Parliament yaliisa neriteekebwako n'omukono era kooti nerangirira nti etteeka eryo ffu era bw'eba ekikoze etteeka eryo lirekeraawo okukwasibwa ng'etteeka. Olutalo nate lubaluseewo munda mu kibiina kya Democratic Party nga bamu ku bakaba ba Parliament bannakibiina ne bannamateeka b'ekibiina ekyo bawakanya obukulembeze bwa Norbert Mao okubateekerateekera akalulu ak'ekibiina ekyo okuviira ddala wansi ku byalo. Sabbiiti ewedde ekibiina kya DP kyafulumya ennambika eneegobererwa mu kuzza obujja obukulembeze bw'ekibiina ekyo okuva ku byalo kyokka neevaayo amaloboozi agawakanya enteekateeka ey'okulonda nga bagamba nti tebayinza kukkiriza bukulembeze obuliko okubateekerateekera akalulu kubanga bukolera ku biragiro by'ekibiina ekiri mu buyinza. Olunaku lw'eggulo omwogezi w'ekibiina kya DP Ismail Kirya yalabudde abaka ba Paalamenti abatandise okuwakanya enteekateeka y'ekibiina ey'okulonda ne batandika n'okuwandiisa abantu ku byalo nga babalondesa ng'abakulembeze ba DP nti bakikomye bunnambiro kubanga ekibiina tekinatandika nteekateeka ey'okulonda. So ng'ekibiina tugezaako okubagamba ne bannange bye mukola si bituufu oba bikyamu. Naye bo olw'okuba balina ekigendererwa ekirala eky'amaanyi ne basalawo ogenda okuwuddisa eggwanga mu ngeri eyo.
Ffe kye tusaba tetulina buyinza mu baganda kukola bikyamu kubanga naffe tulowooza nti omuntu alina eddembe okukola kyayagala ne bwakeera ng'ali kwerumya bwanjala yeka tayagala kulya lyo liba ddembe. Ffe kye tulinako obuyinza be bammemba be bali kuwuddisa memba bonna abadde Democratic Party gye muli eyo tulindire road map egenda okukakasibwa National Executive Committee n'olw'ensonga eyo abali kulowooza ne bali kuregistaringa